iPhone oba Nokia nga otulabira ke kaseera akalagaane omuya agambe nkolemu bwenti ntererera nteredde bulungi nnyo kansubire naawe woli otulaba bulungi nnyo atugenda kutwala mu segment yaffe y'olugambo wetwogerera tusigaze eddakiika emu okuwera ssaawa 3 z'okumakya g'olunaku olwaleero. Shadiah Nakalema walinga bulijjo. Shadiah weyogereko wamma ensonga lwaki mulaba Musa wano temulowooza nti seguya nti ate biki taliiwo. Aina wali aina mawulire galeta ono kale bambita substitute no mwana musanyo. Anyway ku Bukedde TV1 koli naye saagala weerabire nti Bukedde olupapula lwafulumye edda ku nusu 10 lwokka tulina ne New Vision ku nusu 12 zokka ate ku Bukedde Fama Jenva tujaguza emyaka 15 nabwe kitabe Katanga tujja essaawa yonna tulinawo kafubo tugenda obakolamu awo tubayambe tubawe engoye tubawe ebyokulya nabwe kigwali ewakaawo ngoli muwagizi oba muliza wa Bukedde Fama Radio Mbotikizi kwata engoye enkadde kwata engate enkadde n'ebikozesebwa ebikadde byonna n'ebipya obireeta wano ku offices zaffe mu industrial area plot 19 stroke plot 21 tujja bitwalira abantu abo. Gwe byolaba nga tebintu kyabyetaaga si ebikadde byokka oyinza n'obbayo n'ekipere nga tokyetaaga ng'okyeta wali akyetaaga. Tugenda Katanga by the Bukedde ejaguza emyaka 14 ku mayengo ga radio ze Uganda tugenda tandikirawo olunaku wangambye amawulire olina mayitirivu nnyo olugambo lukwokya nsabula. Okay olunaku olwaleero amutukirize bambi tutandikire mu mawulire agatali ga ssanyu aga Honorable Wekawempe gwe bayita Honorable Segirinya nti ba celebrities ab'enjawulo batandise omulambula ne Netherland gyali emuganda nga atulaba ku Bukedde TV1 nti ekiro kikeseza olunaku olwaleero Madratani Chiko ababadde n'ekivulwadde bagiyita Netherland Ugandan Convention bintu bya luzungu ebintu bwebiti kyaliyo nga lumo September nga kyolina omayo badde lukuŋŋaana lw'Abannayuganda bawangalire Netherland kati wano lwamaze okukuba shonga obalabaawo ne bagamba tukebere ku muntu waffe tukebere ku muntu ndaba ali munsi mwe twazze Segirinya era ne bagenda ne bamulabako n'okusinziira nayogeddeko ne Chiko ku ssimu ebigambo bye yaŋŋambye nti omulwadde yakyali mulwadde. Omulwadde yakyali blaka bwabwabwa wali wonna naye omulwadde yakyali mulwadde ekyoyina omumanya kati awo oyo omukyala omu ku bagenda omulaba nkulaga nti ba celebrities bavuddeyo okulaba nti agaayo ono oba omubaka wa Kawempe bagezaako omuteeka mu ssaala omugumya n'omubeerera mu kaseera akazibu yasooka n'atwalibwa mu ddwaliro erya Aga Khan embeera neekola ki negaana ne bamuflyinga out ne bamutwala e Netherland eyo gye bakizuula nti alina obuzibu ku internal organs bululu ebibumba byonna birina obuzibu nabwe kira famire ye yavaayo emabegakaawo neeraajana negaba ne mutuwe kasente embeera egaanye nga bagezaako okusinga emmotoka ye eya Alfred kw'ossa n'okutunda plot ze z'ettaka ez'enjawulo okusobola okugezaako okusondasonda akasente era muganda wange ojjukira embiranye yaliwaawo wakati w'omubaka Medi Nsereko n'abalala aba Nope nga bagezaako kugamba nti bakakozesanga kabadi ate nga balala bagamba nti teyayita mu mitendera naye byonna gye biggwera omuntu wabeera mulwadde ndowooza essaawa zino aba yeetaaga prayers oba tukyetaaga mujajinga oba kituufu oba yeetaaga kubeereramu kati wetumulinda n'ava mu ddwaliro awo ne tutandika omukomerera era ndowooza buno obubaka bugenda eri ba comrade abali ku ground abali mu struggle ne batuula nabo ne bakkaada bonna nti tubijjemu ebyobufuzi ono gayi mulwadde yeetaaga buyambi right about now nabwe kityo twebaza ne Madrat and Chiko nti ebiseera ebisinga abayimbi basobola okugenda mu ggwanga eyo bakyala ne badda mu kwekubya ebifaananyi naye bafisizaawo akadde ne John Black ne MC Richie nabagala tugende tulabe ku Honorable era muganda wange ffe wano ku Bukedde TV1 Musa ne Shadiah tweyongera okugatta wamu emitima gyaffe n'egy'Abannayuganda bonna abatulaba okusabira omubaka Segirinya Muhammad muganda wange atulaba ku Bukedde TV1 weewaawo mbeerayo sinnungi naye kyolina omumanya olunaku olwayo tugenda kitambuza bwe tutyo abantu b'enjawulo batulaba by the ku Facebook andabyeko Facebook Bukedde TV1 anga Dickson yaliwo olunaku olwayo gwe tukoze naye era mwenna abatulaba okuva wano e Uganda ne diaspora yefe abaliwo right about n'abaana beeyo balaba basaba ennamba yo bannange ekyo kibadde kyedasa kati munnange nkole ki nange tubagamba nti sirina simu tubagamba nti sirina simu banoonyeza ku saati era yayambadde yakala ki yuli yayifeewo puliziganya naye nga kyonna kyekiri muganda wange kijja kuggwa emboozi endala gye tulinawo tugenda kwogera ku muganda wange bayita Nashwanda
Nashiwanda yavaayo n'akola akaclip awo biki naye kiki ekimutawanya. Nashiwanda okutwaliza wamu aye agamba Sheebah Kalungi teyamusiima ebintu byonna byamu. Lwaki apinpointinga Sheebah Kalungi yekka yatasasula? Agamba yamukoledde ennyimba ezimufudde owakabi ezimufudde kyali right about now era yagamba tasiimiddwa nabwekityo muganda wange agamba singa abayimbi bonna basobola okubasimba bo nga baproducers singa eno industry eri wala. However ebyo nga byonna abyogedde omu ku banfanfe ba Sheebah gwe bayita Kabako avuddeyo n'amwambalira n'amugamba olimba bakusasula lwakuba tosiima. Nashiwanda oba ekimutawanya wakuba badde abuzeebuzeemukko. Nashiwanda ayinamu ne ka stress. Omanyi Nashiwanda emabegakaawo yagenda production eno omanyi n'ebintu by'abaproducers kuba akaaliko. Kati Nashiwanda yatuuka abaana abato wano ne bamuleeteramu ba ati ne bannesiimu ba Legend Production we bati ne bamuleetera muganda wange baani ba bomba kati ne bibanga ebikangakangamu awo ate n'agenda n'asayininga omuyimbi omukyala bamuyita Show Me Crazy kati we yasayininga omuyimbi n'amulemerera yamulemerera naye they are expensive abayimbi abakyala yeetaaga obukowekowe yeetaaga enviiri yeetaaga engoye empya kati embeera bwetu bweri naye ndowooza Dennis tusooke ne Kabako kwa Kabako ng'amuddamu ono tusooke ne Kabako naye twandisoose ye kaayogera Nashiwanda okay nga bw'agambye queen of the area nedda gwe ne Sheebah enkolagana yammwe eyingiridde eti? Tewali nnyo nkolagana y'amaanyi. Tewali nnyo y'amaanyi. Kiki wavuddeyo nga weemulugunya ku muyimbi omu yekka ye yaakakunyaga? No, omanyi akantu aka trending I think kwegamba nakakola nga nvudde ku concert ya Palaso mujjukira time ezo naye ate Palaso I think yayogera yankubira I was just pouring out my heart okitegeera which is a normal thing. Waliwo omuntu naawe baako n'ensonga ze zikuluma zosobola okujjayo mu kaseera konna. Olaka muwasinzirira okugamba Sheebah nti wamukolera ice cream paka kati takusasula. Nayogera ku bayimbi ab'enjawulo. I was just pouring my heart out. Sayogera ku Sheebah yekka nayogera ku bayimbi ab'enjawulo nga njogera kwegamba okuviira ddala ku productions zange jana yange weyatandikira okushininga n'abayimbi abo okitegeera naye just singa b'omanyi ebya social media bagezaako okusalamu ebyo ebintu ebikola ki ebibanyumira okitegeera naye nga tewali nnyo kyamaanyi. Social media egamba ekubuuza bw'oba wakolera Sheebah Kalungi okuva ku ice cream ng'ovuddeyo obudde buno okubanja abayimbi obudde obwo waliwo okubabanja before? No, ngenda kugamba ekintu kino nga bwe nakugambye okuviira ku video era eyasooka gye nakola after the concert nalabanga ali underrated somehow kuba nafunamu nga bw'omanyi like omuntu asobola okwogera ekintu recognition yoba yaliwo and I was backstage then I was not recognized nate mu industry I'm a stakeholder tosobola kukola abayimbi bana notabeera stakeholder ate nga abayimbi bakyali b'amaanyi okitegeera so I'm a stakeholder industry nakyenjikoledde njitaddeko ettaffaali ddene ate nga ennyimba ze nazikola dde naye era zikyahiting up to now okitegeera nti ne Sheebah in fact n'okulaazaamu it is because nagenda okulaba nga ninga ali mukolera obwereere neŋŋamba naye mmanyi kankiwemu break abayimbi tetubeetaagako ssente zaabwe okitegeera kuba essimu checkinga ku muntu eyakutandika kuba nakikola out of goodwill tebanforcinga ate nabikolera bwereere out of passion okitegeera na nkolagana eyaliwo okitegeera kuba omuyimbi bw'avaayo n'agamba nti yansasula ssente bwe ziti aveeyo ayogere nti munnaye NASH nakusasula ssente bwe ziti. Ice cream amukolera ssente mmeka? Tewali yadde 10. It was just out of passion. Twesaana ice cream by the way Mondongo ne Palaso Sheebah like as a nyimba they are free of charge okitegeera tewamujjako yadde 10 tewali ssente bw'abaga ng'agamba maybe yansasula asobola okujja receipts
omanye receipts tezirimba okitegeera kuba myaka gyadda but nze keepinga records zange era ne bw'ojja mu studio yange oba n'ojja ewange n'osaba data oba raw data weza ennyimba mulina up to date. Emirimu gye tukola gikola kinene nnyo ku bayimbi kuba kubamu ekifaananyi nga nzigyeko ebidongo byange omuyimbi najja n'ayimba oluyimba lwa ice cream ku stage. Are you going to enjoy? Waliwo creativity ey'amaanyi ddala gye tukola okulaba nga omuyimbi afuuka ow'akabi kuba waliwo ne edits ze tukola mu studio okitegeera bintu bingi bye tukola sikyali upcoming producer. Ate n'ekirala si nti ndi awo oba sirina kyakulya kwegamba studio yokka si yendiisa okitegeera nina ebintu ebirala byenkola ki bwe ndaba nga maybe siri mu kufunamu nnyo mu kintu ng'ekyo I rather deal with other stuff okitegeera naye ate abantu omanyi abantu ekinsesa ku bantu batumanyira ku social media sometimes ne ku media naye tebatumanyi kati ogenda kusanga omuyimbi oba omuntu wa wansi kati mugamba naye nashiwanda mukyamu lwaki avudde mu time eno naye tomanyi okitegeera abayimbi bangi nnyo abeerimbika mu bigere byaba producer byaba manager oyo nakugamba munaye manager aŋŋaana kino kyogamba Shiba still bwe yawukana ne Jeff kwegamba era akyali nnyo ku mateeka gali oli mulala semba okolera Shiba baluyita by the way okikola otya by the way emyaka egyo gyonna saddamu kumukolera luyimba okitegeera kati gwe weebuuze lwaki namukolera after Jeff kuba yanyinyonyola nangamba munnaye mbaddeko ne management nga yentegeerera naye essaawa eno katuzze enkolagana yaffe tukole music. Kati kyenjagala okumanya mu bbanga eryo ennyimba za mentioninga Shiba yali akyali mu TNS enkolagana yali wakati wa muyimbi oba wakati wa kibiina kyonna? Nze kyemmanyi nga bwe mmanyi Jeff Kiwa n'engeri gye yali akolamu emirimu gye enkolagana ya Nashwanda eno bbanga yali wakati we ne Jeff olw'ensonga eri bwemu bweti nti Jeff ebiseera ebisinga ye teyakkirizanga bayimbi be kwengeginga mu business n'aba stakeholders okitegeera nti era ebiseera Shiba we yabeerera ne Jeff onyinza okugamba nti Shiba ayinza okuba ba DJ yali amanyi batono ba presenter nga amanyi batono nga ne production oba mutwala butwazi mu studio n'ogamba kola kino yimba okitegeera nti kati nkolagana ya Nashwanda aina kujizza emundu aina kuziza wa Jeff si wa Shiba ne Jeff mulaba mu America ne Alan Chiwa muganda we kati wa mulinda akomewo emundu azizze wani wa Jeff nti wachi tewayigiriza muyimbi w'okusiima kwa kati ono gwa blaming nga ye tabimanyi teyakolagana nayenza no bad sente bazijjayo ne bazisayininga bavuga Shiba zino sente za ice cream zino twesaana n'endala ye na sayininga busayininga n'agamba sure kiria ayina kyayogedde n'agamba nti yakola bukozi willingly aba abanja agreements ezo zibawo ebiseera ebisinga nti wabeerayo ba producers abali up and rising nafunayo omuntu katugamba omuyimbi ne babeera mu agreement n'abagamba nti omanyi gayi wange tukoleyo akayimba otukanafuuka owakabi nga buli omu ayisaawo munne segeera naye nga kyolina omanya Nashwanda ayina omuyimbi simanyi oba akyamuyina gwe kugamba Shumi Crazy ng'ogyeko omuyimbi oyo kati yagasseeko kutegeka ziyite ba nights ayina ebbaala we naalya wabeera buli lwa mukaaga agezaako gattagatta okuyimba n'okutegeka mu mabaala kabako tunamulaba ntya bamutuwe bintu ki byowabula mu kulabite ng'omusajja abeera atakinga abayimbi? That is a style. Neyo ye style ye kale ate mugambe ntya mugambe mutoba atakinga bamukuza tebamukuza mbuno bosanga abayimbi kakana eyo style ya gravity nange nagazaako muta naye ngenda okizula that is gravity era n'erinnya lye I think you muconsideringa ennyo amannya we muba mutuuma abaana bammwe oba mweyita amannya gravity kitegeeza oba muliro oba kupika oba kintu kivayo wansi omanyi nasobola ku volcanoes gravitational force kati agiteeka ekazito akateekawo naye by the way that is style. Kabako wabeerako mu TNS n'obeerako ne Shiba
waliwo ebyavuddeyo omukulu gwe bayita Nashiwanda nga tasiima era ng'akugulumira Sheebah nga bwe yamukozesa okusookera ddala mwabeerawo mutya ne TNS mwali mu access nga baproduce oba first of all kansooke mpe buli muntu atuwulira atulaba nti tebogera ku atali wakabi wamma abatuwuliriza singa era ne Nashiwanda ayogera ku muntu atali wakabi bannange singa nange ngamba ki nekyogamba Nashiwanda yazimba kintu kireme kuba kyakabi nange nakolerako olimbe wa Nashiwanda lwe nasooka okufunamu award okyayogera naye lwe nasooka fe tuli bayimbi tweyongerayo abaproducer bajja abapya and we need something new kuba n'abaana bazaalibwa bakula ate era oba olina kwongeramu ne Nashiwanda akola ye yakola ne baliyamusi naye nalabyawo alina byayogera yayogedde n'agamba yakolera oluyimba Sheebah lumu 2 3 4 n'obwamukubira tamukwata yakolerako n'omugenzi radio n'obwamukubira tamukwata liseno yakolerako ne radio yakolera buli muyimbi yenna yali badde yeesuna nako nga sinebakusala musango ama soka weesuneko kubambu wakolera Sheebah ekyokubiri what I know she pays you agamba teyamusasula bino binene tugenda kubyogera out of the camera Nashiwanda is a man of money tokolanga tolina sente wa Nashiwanda I know you and he knows I know me kabako I know bino byonna lwaki abyogera nze manyi kuba nze yatwala wallahi njogera nze yatwala radio and wizo ogenda mu studio nga nina omugenzi radio nga ndi ne Jeff ne mbatwala mu studio ya Nashiwanda ne bakolera olimba bayita EKYAMA ne bakolera n'olulala ne bakola n'olulala ne magnetic n'endala but what I know to my friend ava mu west mu east oyogola baye wa sente takwata kunanga nga nasola tomunanga munene sebo obo bunene bwa mmere simu mukka ezo sente nenga ye nga temumusasula Nashiwanda ajabyogere ng'alabako kabako tayogera na mulala by the way on that case Nashiwanda nyamba kuba bino byanjogera ne bafana abiwulira ye yamukolera jjayo nteekeyo era nayo yagimenya n'agamba Nashiwanda these guys pay you simanyi bwe wali okwatagana nayo nabo nze yankolera oluyimba nyinza okubulira lwabwereere mbalaba bulabi naye nze mmanyi bonna basasula because nze nali majje gakutaka ng'olina oddukola okkiriza ogaane ani alasasula Jeff kiwaka Sheebah pays Sheebah yalasasula yasasula kati ne b'obuuza Jeff ne b'obuuza ani the guy was paid tosobola kola kintu wa Nashiwanda tosobola BEMULUGUNYA bagamba mbu ba producers bagamba tebasimbiddwa kimala babakolera hit ne mumala ne mugenda temuddamu kubajjukira ate ng'olumu sente temuzimalayo okwogerako awo lwankubadde ogwo mulimu gwange tuguli lavule nze gwenkola sisobola gulumaaluma gutuuka jenina gutuuka naye baganda bange ngamba baproducer wobawo obuntuntu obulemye fe bashareholder namwe be bashareholder tukwatagane nga bashareholder banyini peace kuba kati nze mubugulunyu mbubulugunya lwaki mbuwulira omuntu waba atandika nga nange ntandika ne producer atandika fenna tuba tuwankawanka nkukolere engoma naye time wevaawo ng'engoma efulumye aba naye takimanyi ejja kuba hiti nefuuka hiti naawe oba tomanyi nopaala naye naatya nnyo kyogamba yakola genda ogula emmotoka yali amanyimbo agenda gikola okuva ku producer paka omuyimbi no tukwatagane baproducer gano maka gaffe one hit wonder ayina kyayogedde abantu bawulira ebintu byoboyogera off air mwana gwe simanyi kikyoyagaza baana tonkaka naye nga tonnadda kukiddako nja twebaze bannange aba reporters bonna betukola nabo andi atale tukola nani omulala awo tukola ne balidia tukola n'abantu bangi bamariyata mwebale nnyo okukola ki okuleeta stories ezo mwana vidiyo ebadde ya kiro saawa zanga ziringa 8 imagine nabo kyo bonna ba foot soldiers tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala n'ababitematema kati tulinawo Kyobe tulinawo Nsereko n'abizanya Dennis tulinawo Ronald tulinawo Deno ababitematema then babireeta ate ne babiwa omulimu munene obituukira eno teziriika
Ado maereza bwerere. Obadde ozibya ku gravity. Ati ngeze ne mpula alinga tandika ne gravity nezijukira wansuubiza ente ekabadde ku stage. Ente gyo twagizanye. Ente gyo twagizanye. Tolimba abantu bange. Wallahi twagizanye ente ate abaddeko gyo twazanye ente. Gravity yaleese ente ku stage. Wangambye bagayibe bawembulemo abazinyi baleese ente. N'ate munnange ente eyo nze gwe gwabadde gusoose olaba ente ku kivulu ekyomunnauganda kwawe nasemba olabako ekisolo naye kye nawuliddeko nti waliyo enzikiriza emu mu bakatuliki mbwe ente eyo neddaasa oyo gwe badde bakubanga ente weeri oba wamulabyeko engoma gye badde bakuba mbwe erina birimu ebyasipirikyo mbu nasemba labako mbalaasi akamiliyoni yaleeta embalaasi ku kivulu embalaasi eyo nzijukira oba yafa n'okufa ebiseera ebyo waali wano tewaliwo mmere ya mbalaasi omanyi abayimbi abo abasatu Bebe Cool, Bobi Wine ne Chameleone balina engeri gye basettingamu trends ono we yaleeta esikaledi ono n'aleeta abafudde okutambula kulaba okudda kunyumya kati waliwo ekiseera ekyatuuka ng'alina embalaasi yo wakabi Bobi Wine n'aleeta embalaasi ne Chameleone n'aleeta embalaasi naye otuuka ekiseera ng'alina eryato yo wakabi okitegeera naye nga kyolina omumanya muganda wange Khalifa yayogedde ku nteeno ku nteeno alina bye yayogedde awo Khalifa ono kyaliwo owuliriza byadde ayogera gweolabidde eddala nti ente waliwo a message behind nze biragera bisanze ku baana battunga bebabisaera ye Dennis atwagala tulabe ebyenzikiriza enze sibitegeera ate naye abayimbi badde bajjira nnyo mu muliro kati abantu batandise okugereesa omanye ebintu by'endongono bizibu edda nga tukula twayambalanga t-shirt eziriko bu triangle bukyobo ng'oli wakusanga gamba Musa oyambadde Illuminati Musa oyambadde Illuminati kati era ne mu ndongo abantu batandise okweraguza engeri abayimbi gye bajjamu ku stage waki bano bajja na muliro kati Khalifa ayogedde ku nte era atuwadde ensonga lwaki gravity yaleese ente si bwe kiri Dennis zanya Khalifa atubulire waki gravity yaleese ente ku stage bukodyo tebajja kuggwayo mukulu Khalifa ogamba otya se ndi steady empozi gwe obulamu tebadde bubi Khalifa gwe muyembi ekikolwa kya gravity okuleeta ente ku stage kitegeeza ki entertainment ebamu obukodyo bungi nnyo okitegera abala baleeta miriro kwate nga aleeto Kenzi yaleeta omuliro mwagamba mbu ate isimanya Illuminati ono yaleese ente kabonera ate akazzaamu n'abalunzi amaanyi kabonera ate ente nga owulira nti ente oyo mute bamutakwegakitaga nti yeye bamutadde buli kimu kikole kitambule bulungi nga omanyi bamutadde ebintu bajjajjaabe kwega okitegera so ebintu ebisinga nga etubira biba bubonero bibaamu amawulire bibaamu message enekusifu gwe omuntu wa bulijjo gyotasobola kukola ki naye kyabadde kineeralikiriza nteyo omuyimbi n'alinnya mbusa n'agwa n'ekirungi entenduza bagirese emaze okwonoona teyonoonye ku stage kyekubadda kyeneeralikira ngamba ente meka navaayo esala nazisaba abitekisi Allah n'amukolako yali anvuma nnyo neŋŋamba naye akasajja kano kankateeremu essaala eri embi sikulomba dduwa naye yazala wanalina eyo yennyini n'anteeka ku live ne mugamba ssebo ndi eno wandibadde oŋŋamba nkusabireyo ku mikisa naŋŋamba meka byebiki neŋŋamba abitekisi oli olowooza tetumanyi nti nno omwana obba mubbe tugenda wulira waneeno nti mukaayanira wamubba wallahi nali naakadda tewayitawo na nnaku 3 ngenda okuwulira nkwakyo festive okwe sente zonna zeyali yeesunza okubba wa oba tugambe ensala ze wasaba emmeka ze zaakola anti era yali abba abantu kati nga yeetaagamuuko kati gwe omuntu obbye bakafeero obbye bamisaki asiba avuma misaki biki wane nga just ki kumubba yabba misaki yabba Chameleone abbye abantu bonna naali ni musajja watu yakajja naye azene kuguna omujiji fena yatubba badda bikitegera azene kuguna omujiji era gwaba alien naba ababbe awo ne tubuuse gwanga nti abitekisa olimba Khalifa munalumba ba promoter we mutyo munalyawa tetugenda abo si ba promoter naawe promoter obadde mu bbanga myaka emeka abitekisa otambuza bigere toyina na office
omitinga abantu mbu twesange simanya biki simanya kupaka lasti toyina na office Abitex ayina okuba nga ayina office omuli obukyalo butuuka wali Abitex pro okitegeera naye tebalina na office Abitex ne bajjo balina office tebalina office ki mu buli obukonteyina ekyo yita office ekibayita office. Okay, tukomyewo wa Khalifa mu video yayambaliddemu Abitex. Naye nga tetunnatuuka ku mbeera eyo Dennis, tulinawo ka video awo nga tugeze okulaga kengeri abayimbi gye bazze bayingiramu mu ngeri ey'enjawulo ku bivulu byabwe. Tulinawo kibadde recent ekya Zex, ne tubeerawo n'ekya Idrisa Musuza Kenzo Festival. Obalaba kati abantu buli omu atandise okutafuta ebintu ebyo buli omu abitafuta lulwe abalokole babitafuta lwabwe naffe abasiraamu bwe tutyo abasamize nabo bakitafuta bwabwe kati gwe muganda wange awuliriza oba atulaba gwamanye engeri gy'oyinza okukitwalamu naye kati awo ebiriroliro mulimu agamba wano wakibajjira mu muliro kati awo twaliwa kati olaba enzija y'omukulu nga bwe yajja kati buli omu akitafuta lulwe agamba ye waki yeebikka waki yali mu lwedi lwaki ayinako akantu ku mutwe okitegeera kati buli omu ayina endo lwaki ayina abantu abeesize ebintu ojjukire wekale ate kasobola kulemerako atisi ne wakasala nejjirita kazijukiza ebiseera biri we twakulira nga batugamba kamiliyoni agenda mu nnyanja naye nga ngamba ennyanja tubeera ku biiki wakinawo togiyingira obijjukidde ebyo lwaki ffe tetuyingira mu nnyanja eyo biba byangu bwe era n'akubamu oluyimba nga bawoza nnyanja balinga abataasoma kati nene embeera gye tuli muganda nga atulaba munaye twaliwo twelabye ntugamba nti oba Katonda takola gwe buli kimu nolowooza oli waba akifonye galina kuba maanyi ga sitaani anti VIVIAN TTENDO yafumbirwa ekigambibwa nti omusajja agenda kumugana okuyimba naye nga lwaki abasajja mujja mukazi mu mirimu gy'oba omusanze nonkubadde kale onkwanye nzikiriza ompasiriza nzikiriza naye lwaki oba ontekako amaanyi mangi okunzija mirimu gya nzikiriza nkuddemu nga tuvudde mu bulango kale katusooke tukomewo mumuddemu kale tukyagenda mu maaso ne programu ekyenkya Shadiah Ssemwanga alongside naye nga kyolina omumanya hajjoze baba balina byakola nkole bwe nti njaga okujjukiza atulaba muganda ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno atugenda beera wano lugogo wansi nabwekyo David Lutalo kw'ossa ne ttiimu ye gye bayita The Hairs batuyise ffenna tubeerewo mu Nnaalongo concert muganda wange David Lutalo mumanyiko ekintu kimu nti wasalawo okudelivaringa he delivers nabwekyo tujje tubeerewo tulabe kye bayita okuyimba tulabe kye bayita live band tulabe kye bayita performance muganda wange ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno erugogo Nnaalongo concert ate fe abakyala twamutegeera okufa obufa abakyala teri mukyala asigala waka tutagamba obufumbo bufa naye nga ngenze wa Lutalo oli serious emmere sirirako olwo manyi obufumbo obufiira ddala mbyokusa tebusobola era okomanoga nti bebi ndategenda nabinyonyolawo nakakatubyakola bibituufu kale tuddeyo ku VIVIAN TTENDO VIVIAN TTENDO yakava baire ku honeymoon Kenya e Mombasa era tumuyozayoza okutuuka ku makula g'okuwasibwa omanye endongono n'embaga tebikwatagana gwe okusalawo ng'oli mu industry eno eya celebrity noga kansala ewamba kubeko omuntu awo bangamba omusajja aze n'obukwakuliza obupya terikomawo kiro nga zisuse essaawa 4 agataliko nfufu balina galaba babiri naye nga lwaki mukola ebintu ebyo bangamba agataliko nfufu yamugambye gatandika oli waka
wanabanga ne show abya sheyo mwese omusajja ono ayagala kujja Vivian Tendo mu kuyimba naye lwaki anti kati ye omusajja mulokole ate Vivian Tendo ayimba haji wa haji hajati wa hajati kati omusajja agamba either otandika okuyimba Yesu beera nange oba muganda wange kite kati awo ye condition Vivian Tendo namulabeko ku show ya mwongero tulemeso kuza kubya bufumbo naye nga kyolina omumanya ebintu bitambula bwe bityo yayawukanako ne manager wo mbu bamuyita Bashir era bafunamu obutakkaanya ate yasooka kwawukana ne guy yamuintroducinga mu ndongo eno bamuyita Yes Oman Rafiki owa Route Entertainment ebuziga naye awo nga w'omulaba alina guy ali awo mwerabidde erinnya naye namulabako ku sheeyo batambuza babiri ekintu naye nga kigambibwa nti ayinza olekerawo okuyimba very soon olw'ensonga omusajja yataddewo amateeka amakakkali nabwe kitate kimulekawo ye nga ye omuntu owaayi abawagizi beera bali mu nnaku baba tuteeka omuntu waabwe kale vidiyo eyo gituwe muganda wange Dennis tulabe ekiddako mwami waffe ali ati bulungi nnyo abantu bwe bafuna omusajja wo n'omukyaza bayogera bingi ofunye omusajja atali wa myaka gyo omusajja olina by'omubalako gw'oli mubazi mulungi aye akimanyi kuba kati abantu nga bo sisobola bakakasa cause bo nga bo I don't owe them any explanation ekyo kiba between nze n'omusajja wange ate yakimanyi sina kyemubalako I'm really genuine ate I really have pure intentions so wali tuli awo nga social media oganye okutuyita ffe nga bannamawulire ne tubuuza twakola ki nedda actually saagaana this is the truth ebintu by'emikolo si byangu abantu gye beeyongera okuba bangi expenses gye zeeyongera obba ennyingi ate nze ng'omuntu nina emikwano mingi like abantu bemmanyi bangi nnyo oba okitegeera kati ye nze omwami wange talina nnyo bantu nga nze alina abantu fine but wetucomparinga nyina abantu bangi nnyo in that omukolo gwaliko bantu bange okusinga neera still nga besiise bangi you get what I mean nti era okola omukolo okusatisfyinga all my people mba neetaaga obba nga planning abantu nga 1,000 because I know a lot of people batugamba omusajja gwe wafuna mulokole mulamu waffe mulokole nti era guno omwaka gwokka gwe yakuwa ebintu ebiri mu future sibyogera njagala nnyo tubeere nga tukozesa maaso nga bwe bagamba the future is our eyes to see Moses ono bakwatagana batya kuba kigambibwa nti yalina omuntu era gwe yali era nga naye sirebu music ali mu music simanyi ompadde bipya onsetinga nkulaba oyagala okumbuya onsetinga naye nga Shadiah abantu twagala obajukiza nti Josephat Seguya ali mu America alina omukyala gwatuwadde wano bamuyita Nancha Rose gwamanyi nnyo ebyemisono nenze gwannemye okutegeera yatugambye nti ye abilingo si wano erinnya erya Nancha alifuna amaze gende ekikago naye nga yo naye omusono ogolabye omaye munde mwefumba ku Facebook omulabye namugamba nti simanya biki naye kati naye Seguya naye bannange toseka bali basama etuli kyaddondo toseka bali basama balina nnyonyi balina ki Dennis sooka okaze tulabe Dennis gwani naye ate oseka busesi mukulu togenda otyo aye naawe otidde bye wayambadde tunula eno tubuuzeeko gwani nze Nancha Rose obeera wa mbeera Chicago okola mulimu ki nekolera gyange weekolera gijjo oyambadde kaki yambadde kano bakayita nekolera gijjo koyambadde bakayita nekolera gyange suuti
nekolera jange suit ejijo otegeeza ki owa nekolera jijo otegeeza ki toseka mama w'ekikago olaba nnyo olugambo ndulaba nnyo seguya n'okuba saagala oteke ku lugambo ate ngenda kukuteekako gwe tulabye ng'onyumye sinaba kunyuma ojja kwekola ebyalagirwa nti mugenda kukola biki ebyalagirwa bitya byayuna obula okasabudde tumira kuba kulaba ekampala abantu ab'ekampala tumira ku bantu b'ekampala mwenna ani naani tumira abantu b'ekotido Karamoja ndi mwana azaala Kotido bambi najjera n'ekyuka naye nga ndi mwana azaala amanya ge Karamoja gwani Abilingo ate ge Kotido sokoleke akomawo naawe tereera Abilingo nno sikuta ngolooza akuta tojja kudduka ne wona odduka nja kugoberera Abilingo dati kitegedde kati Abilingo amanya bwajja eno ne weetuuma mannya ki omukyala abiri nenga Jose ng'olinda ki okwesala obusano bwe gutyo negwe kati ogenda kugwe Shadiah kati ogenda kukyalani omutunzi omugamba mbu njagala andipolo neseguya yasinga abiri ng'omulabe nekalekeyo soko kalekeyo kaimane malisi mutwe wangu nilaba nange kale ebyo biri mu ggwanga lya Amerika abiri ngo akikoze olunaku olwaleero mu mbeera yemu aseguya yagudde ku musajja mukulu gwe bayita General Megadi muganda wange amujjukirako ebiseera bye